You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Omubaka akikirira abakadde masekati ga Uganda mu palamenti Peninah Kabenge ayagala gavumenti erowooze ku nteekateeka z'okuteekawo yinsuwa y'abakadde kubanga bangi bwe batuuka mu myaka gy'obukulu ate basanga okusoomozebwa kw'amaanyi naddala mu by'obujjanjabi. Kinajjukirwa nti gavumenti yaleetawo enkola y'okusasula emitwalo 2.5 eri abakadde abasuusizza emyaka 8 mu buli disitulikiti, naye ng'enteekateeka eno ekyagenda kasoobo era yaleka abantu bangi bebbali nga n'abamu bakyawagga okulaba nga bafuna ku nteekateeka eno. Kakano omukyala akiikirira abakadde agamba nti kano ke kaseera gavumenti erowooze ku nteekateeka eno. Ensi y'abakadde ngenda kwasabira abakadde bano babeere n'insurance basobole okubanga nabo babalabirira, tebakyalina sente za malwaliro n'okubaweereza zino embuzi. Njagala bagende bejjanjabi babeewo era buli mukadde muwadde embuzi emu ng'eriggwako. Peninah asinzidde Bulindo mu Wakiso gy'aweeredde abakadde abasobye mu 50 embuzi n'abategeeza nti kino kikulu nnyo. Kaminsona w'ekikola ky'abantu muhumuza asoose kusomesa bakadde era n'alaga okusoomozebwa kwe bayitamu engeri gye bayinza okuvuunuka. Muhumuza asabye abakadde bulijjo okukola eddaame naddala mu biseera nga bakuze kubanga kino kikendeezako ku buzibu bwe baleka ku nsi. Bamu batandika n'okugenda kusaba, bagenda n'omusawo bannange ekitanga lifa ddi sajja atubonyaabonyezza. Oyina acres 3, oyina abaana 5, obaweeredde school fees ne basoma emirimu y'ennaku zino terabika. Bonna bali awo waka baagala ettaka bakole ki tunde obuuli bawe. Actually baagala oli bawe ebyokutunda tebaagala baagala ezo acres 3 kwatako 15 uzigabe. Abakadde nabo bayina bye batubuulidde. Yembeera ey'ennyingiza eri wansi nnyo, tubeera n'abazzukulu ng'ate ababazaala babatulekera. Ekirala twagala nnyo ffe ng'abali ku bukiiko tugende mu magombolola amalala tutesomese abantu ku bizibu ebiyinza okuleetawo enkyukakyuka mu by'abakadde, naye disitulikiti eremwa okutuwa 5%. Ewaffe tutambuza amaato na yingini naye tusaba gavumenti nga bwe tulowoozeza ku bakadde etufunireyo entambula eya yingini tusobole okutuuka ku bakadde baffe abali mu bizinga ebyesudde olukalu lwabwe. Abakadde fayiro zaabwe bazijjamu empapula ne batuuka okusala omusango ng'empapula ki teziriimu. Nsaba gavumenti erabike nti egira ki edduukirira abakadde kubanga mu kooti ezo abakadde bakosebwa olw'empapula zaabwe okugira ki okugibwamu, ate ng'eyo nsonga nkulu bagenda okusala omusango empapula ezimu tezigira ki teziriimu. Ekyo kyekikwatagana n'abakadde olw'okubeera nti atulowoozezzaako n'atuyita mu butongole mu maka ge ate n'aba nga atuwadde ekirabo eky'embuzi buli omu gy'agenda okulunda embuzi eno nga bw'eneeba emuzaalidde ajja kuba afunye ekyensibo. Kisaba kakati abamukene tebavuba, abantu tebalina kyakulya, tusaba bakola ennongolesa muteekere balyanguye. Abakadde abavubuka bye badde bavuba ne bayamba abakadde bano.
Abakadde abaweereddwa embuzi bavudde mu disitulikiti y'e Kampala, Buvuma, Wakiso, Kayunga ne Buyikwe.